Street Journal egimu ku mikutu gy'amawulire egisinga okwesigibwa egisinga okuweebwa ekitiibwa okwetoola ensi yonna bwe batu bafulumizza alipoota n'amutaayika ne bategeeza nti mu kaseera kano Israel is running low on defensive arrow interceptors. Gano tegabeera marungi eri Israel. Alipoota evudde yetegeezezza nti arrow interceptors emizinga egyo egikozesebwa system y'omu Israel gye bayita arrow emukwezi ezigiyamba okubaka drones oba okuintercepting emizinga okuva Iran bagambye nti interceptors zongedde okuba nti zibaggwako. Interceptors zongera okuba nti zibaggwako. Kakati saidi ya Iran eri nabadde nkutegeezezza oba sinna kubuulya simanyi nti Iran egamba nti amawulire gagamba nti Iran nayo emizinga gigenda gibaggwako nnaku mukaaga nga giggwawo. Interceptors nnaku mukaaga nga ziggwawo nti abairani tebakyalonkinga mpitirivu baleeta 10 baleeta 6 baleeta 4 mulundi gumu luli babadde baleeta 10 kakati bagambye nti gigenda gikendera naye ate neeno gye giraga mawulire galaga nti interceptors eziyamba Israel okubaka nabagambye nti air defense systems mubeeramu missiles ezo zibayita zi interceptors ezigenda ne zi intercepting guli ogubadde gujja ne biggwera mu bbanga. Kati ripoti efulumiziddwa etegeezezza negamba nti bannange okusinziira ku biriwo bagambye nti zigenda zikeewa embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti munnange etambula. Kakati abakulu munda mu ggwanga eritibwa Iran bategeeza nti borders zaabwe akaseera kano kennyini zikyali nzigule eri bannansi b'eggwanga eritibwa Iran okufuluma oba abantu b'eggwanga eryo abalala bonna ogenda maaso n'okulabika nti munnange bayingira okuva weeru w'eggwanga bagambye nti borders nzigule tiwali wantu wonna we bagenze maaso n'okulabika nti munnange basiba ebintu ng'ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Tukubuulira lutabaalo olutalo nga bulugenda maaso n'okulabika nti munnange lutambula. Kakati bagambye nti wabadde okubwatuka munda mu ggwanga eriyitibwa erya Iran egambye nti Israel egambye nti ekubye enfo Iran mwasinzira okuweesa ebyokulwanyisa facilities eziwerako bagambye nti ezo ziri ku ttaka mu Israel. Kakati IRGC majiga Iran ag'omutawaana bagambye twasindise fata era kye twakoze mu Israel nkoko baana mbagambye nti ku fata tugenda kuddawo ne ku nsonga za Donald Trump tugenda kuba tudda naye katusooke tukuwe update nga bwe ziri. Okusooka embassy eggwanga etibwa erya America endala Yeruzalemi embassy yaabwe Yeruzalemi nayo bamaze okuba nti bagigadde Tel Aviv wasigadde waggale okuva ku lunaku olw'okutaano bamaze okuba nti neyeri bagiggalawo akaseera kano bamaze okuba nti bagiggalawo akaseera kano kennyini. Kyegambibwa okuba nti waliwo ennyonyi za Isirayiri ezikubiddwa mu Iran era nga wayinza okuba nga waliwo ne piloti Omuyisirayiri gwe bagenda maaso. Iran egambye nti n'abapiloti ba Isirayiri begenda maaso n'okuwenja nti yabattidde mu nnyonyi oba nti bayinza okuba nga tebafudde nga bagezako obakapu kyalinga naye nga bagamba nti ennyonyi zo bagenze maaso n'okweka nti bazikubye. Bagamba nti ennyonyi ziyinza okuba nga zikubiddwa akaseera kano kennyini embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti munnange etambula embeera nga bwetambula byebyo bitwongera okulabika nti tufuna. Kakati omukulembeze w'eggwanga eriyitibwa erya America ye Donald J. Trump ategeezezza n'agamba nti omanyi mu mbeera gy'ayogeramu Donald Trump alinga atulowoozesa nti America eri mu lutalo luno. Trump ategeezezza n'agamba nti America yeyina obwengula bwa Iran nti ate tonnaba kutulaga nti America eyingidde. Trump agamba nti obwengula bwa Iran ffe tubulina tusobola okukola Iran kyonna kye twagala. Trump yategeezezza bino kati yafuuse omwogezi wa Isirayiri n'ategeeza ekyokubiri nti akaseera kano Iran kyalina okukola okusimatuka okuwona
ekyokubiri kyategeezezza nti wabeerewo unconditional surrender agambye nti Iran please wanika emikono mu bbanga gamba nti nzikirizza kola kye bayita unconditional surrender. Trump bw'ategeezezza wanika nga totaddewo kakwakulizo konna otherwise tugenda kumalawo. Ayogerera Isirayiri oba Amerika simanyi nange okitegeera. Kakati agambye nti obwengula tubulina ekyokubiri n'asaba Iran mugende maaso n'okweka nti muwanika. Kakati ekyokusatu n'ategeeza nti omukulembeze w'eggwanga lya Iran Ayatollah Ali Khamenei waali bamanyiiwo ba Isirayiri oba Amerika. Trump yayogera bino yabyogedde agambye nti Ayatollah Ali Khamenei wonna we yeekwese bamulaba bamulengera aleme kulowooza nti ali seefu nnyo. Trump aleme kulowooza nti ali seefu nnyo onna waali bamumanyi newankubadde nga tebalina kigendererwa kyakumutta. Amerika tabanga ali mu lutalo nga just bino abikola kubuzaabuza tabanga ali mu lutalo bamugambye Ayatollah nti wonna wooli tukulaba tukuziga naye tetulina kiruubiro kya kutta wabula tuyambe muwanike. Trump yayogera kyokka Trump n'ategeeza nti tetuli mu lutalo luno butereevu naye obugumiikiriza bunaatera okutuggwako. Amerika egamba nti obugumiikiriza bunaatera okutuggwako. Ffe tetugenda kutunula butunuzi ng'emizinga gya Iran gikuba ebifo omuli abantu. Trump bw'ategeeza obugumiikiriza buli mu kutuggwako tuyinza odwesoga essaawa yonna. Engalo zimusiiwa Donald Trump mbagambye engalo zimusiiwa Kamala agambye nti obugumiikiriza nga bugenda butuggwako. Musajja gwe okola ki? Wanika emikono mu bbanga. Wanika emikono. Essajja lyogera liri mu White House naye lyogero Kamala ligambye Ayatollah teeka emikono mu bbanga wanika kiriza otalo lukomaawo otherwise tugenda kumalawo. Obwengula ffe tubulina ffe tulina obwengula tukulaba nene obwengula bwagamba nti balina. Abasajja nabo bakambwe ennyonyi baziwanula. Ennyonyi kituufu baziwanula ez'omu Isirayiri baziwanula. Kakati Ayatollah Ali Khamenei wonna waali tetumanyi ye Trump atugambye nti waali amanyiiwo ayanukudde n'agamba nti we will not bow down. Abadde asuubira nti Iran egenda kuwanika. We will not bow down. Bibadde bigambo bya Ayatollah. If the enemy exert pressure, singa mutwongerako pressure, another Ashura will occur. Mugenda kulaba Ashura endala. Ayatollah Ali Khamenei musajja mukulu naye mukambwe abagambye nti mugenda kulaba Ashura endala. Agiyisa Ashura. If the enemy exert pressure, another Ashura will occur. Ayatollah tekyali byakanga wage temukkirizibwa kutukanga embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti munnange etambula. Donald Trump bw'atu bw'ategeezezza mu kaseera kano kennyini agambye musajja mukulu nti wanika. Musajja mukulu amuzzemu n'amugamba nti ebyetukanga nedda era ntekangibwa mujja kutulaba kimafiya naffe. Naye mbagambye nti Donald Trump essaawa yonna kigamba okuba nti otalo lumusiiwa batansa okuba nti babyogerako aliawo agamba nti nduyingire ntya nsooseeyo mukono gwa ddyo oba nsooseeyo lefti kati ate nkoze ntya okitegeera. Kati aliawo bigenze maaso n'okulabika nti bimutabukako ayagala tayagala. Omusajja tugende tumukube oba tumuleke. Kati embeera bwetu egenda maaso n'okuleka nti ampuliriza etambula ekibuga ekiyitibwa Isfahan maserengeta g'ekibuga ekiyitibwa Tehran waliwo drones eziwerako ez'eggwanga ettibwa erya Isirayiri zibadde shot down. Drones eziwerako eza Isirayiri zino bazikubye mu kibuga ekiyitibwa Isfahan maserengeta ag'ekibuga kye bayita Tehran ekikulu eky'eggwanga eryitibwa erya Isirayiri. Kakati embeera bwetyo bweri mugenda kukkiriza tukomewo naye nga magambye nti Donald Trump and US is considering entering the war. Ekiri ku mmeeza okuva ejjo tannafuna justice kyatugamba naye ng'okuva ejjo ekiri ku mmeeza omusajja ayagala kuluyingira. Kyekyo omusajja ayagala kukola ki? Kuluyingira. Bw'anaaba luyingidde tujja kuba tukubuulira naye ng'ekiriwo kyekyo. Kakati mbagambye nti Omwiraani aleese mizayiru nga terabwangako.
ebadde undetectable kyekoze omuyisali nko ku baana mizeru kyeno bagiyita fata then oluvannyuma ngenda kunnyonnyola ku zibanka busters omuyisirayiri awanise emikono agamba nti muzimpeereze katukomewo tubirabe tukyagenda mu maaso tuli wakati mu ddwaniro Israel versus Iran. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekola ly'omuntu wa bulijjo. This is Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo webale nnyo wonna wosinzira okuyika nti otaddeko bannaffe aba Lukisa Logistics Limited bagamba nti bakafulu mu kutambuza ebyamaguzi okubitwala n'okubijja mu ggwanga eritibwa erya China kusa eggwanga eritibwa erya Japan bakujjukiza gwe mu Uganda aba Lukisa Logistics mu Uganda ayina enteekateeka okusuubula munda mu ggwanga eritibwa erya Japan oba okusuubula munda mu ggwanga eritibwa erya China oyagala kuleeta kontaina namba oba yakitu